abakola omulimu gw'okutunda ebyokunywa gamba ng'amazzi, soda, omunanansi n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo oyinza okugamba nti bali ku mugano nga gwa nswa. Abantu bangi mu bibuga batambula bakutta ebyokunywa basobole okweweza ku mimiro, ate bwe gutuuka ku budde bw'okulya emmere awo kisukka, anti buli muntu abeera n'ekyokunywa ku mmeeza. Ekinene nnyo ng'anywayo nga bonna naye kati kyasemaani. Naye emimiro buli wekiba gikala beeyongera ggula. Kuba bw'alyako n'alya ku kikajjo bbaasi. Embeera eno yakugenderera ddala mu maaso engeri January gyali ow'omusana omwereere. Abakugu bagamba nti ennaku zino n'ebire byennyini ebyalisikiriza omusana byongedde okukendeera, ekitegeeza nti omusana gugenda kuba gukola ebbugumu lingi. Ebire bitono nnyo kati olaba mbu omusana bwanga guva waggulu gujja nga mungi nnyo nga tekiri kiguziyiza. Biseera bino omukutu ogw'enkuba gwe tuyita ITCZ guli mu maserengeta g'ensi ga Africa. Kati ky'olaba tulina enkuba nnyingi nnyo mu bitundu ng'ebya Malawi, Zimbabwe. Ebbugumu n'enfuufu ebyeyongedde kireetedde abantu abamu okulwala endwadde ez'enjawulo. Okuva January lwe yatandika ebitundu nga Kampala bibadde bifuna ebbugumu eriwera degrees 28 ku kipimo kya Celsius. Ebirala nga Mbale bituuka mu 34. Ate mu mambuka ga Uganda omusana gubadde gukola ebbugumu eriwera degrees 38 n'okusoba mu katono. Kubanga omusana guno direct rays zijja ne zisimba mu lusumu nnyini zikozinga dehydration, zikozinga olusokwa okala ne lwatika ekidirira kuva musaayi mu nnyindo, kwatika emimwa n'ebirala ebiringa ebyo. Abasawo bawadde abantu amagezi okwettanira ennyo okunywa amazzi n'okulya ebibala nga bwe kisoboka. Tutegeezeddwa nti mu mwezi gw'okubiri ebbugumu si lya kukendeera. Peter Muwesi, NTV Akawungeezi.